omutima gumpenja mwalali gumpenja omutima gumpenja kakati tolekedde katundu ka 10 na bubiri tugenda maaso gumpenja achotera film production kasinema kafako mulembe gumpenja ve production bagave fire omugave mukibiko maike tugenda maaso mukwano vayo joli ojembenga nkutukako buli kimu tubenga tukikolanga wetwali omukwano gwedda tugatemu buno gwali tusiwana muli Olivia mpozi n'omukulu amanyiddwa nga Sam Kapul omukulu amanyiddwa nga Duncan Kataala Ronald Omusiru n'abalala nfofooro nono bagiyita gumpenja Kyotera film production ate era nga okukyano yaffe kwotusanga abakyotera film production etusobola okubeera nga tukutuusaako tonyiga nkikola ku lulokwe ono bamuyita ky'omuhendo enjo ne muzeyi Kalyama muzeyi Alexi kubanga na formula kuno gwange nawe twala tulabe kyekiddako gumpenja produced by Duncan Kataala tugenda maaso kakati tukwatirako bwenti Kataala ne bamumpa mutta bino bye byaliwo mukulu baali bamaze okumusulira mu pipa awonye jambiya y'omukingyage ali mu pipa kumbe pipa nanyiniyo yali agitutte okugitunda yali aweddemu kati pipa eri wano ezina amazzi gentadde mu pipa ge gayuuga bannaye yero nali omusiru ayimiri Robert kati omukulu abala ayagala epipa eyiike alo ayalava mu pipa neyetegula lumu epipa kino nembwa ya Kapulu yennyini yamusala oluyi kimuzeyi Kalyama yalese pipa kati Kalyama yalese pipa epipa ezadde busungu mbulina kamale gena tukira mu manager kati yamuya sirapu sati yangu baba agitaddiwa jikiro ne yali amaze agudde mu mbi yawonye jambiya y'omukinjaje uneeno yadduka bulambalamba ali mwanda panti ye Saabajega Sam Kapulu kemponye drum nempona omukinjaje ono Kataala tasobola kumanya naye Kataala amanyira ati Kataala yazimutaddemu bino byonna yabipanze yamufunira mukyala mukinjaje omukinjaje yayagalanga ejambiya nga ali wansi wa mufaliso ekyamuyamba kwekweka mu pipa kakati epipa kale eyali afudde bwalemala kati nasalawo agende n'ekyo kati avaawo bino ebyokubeera obwerere si nsonga bw'oba owonye ejambiya omukinjaje kati abala kati kyeyakola yagamba sijja tambula bwerere naddayo mu pipa akime engoye n'avaawo n'engoye baasi nekiddako tulabe tugenda maaso etandika tuli katundu ka 12 gumpenja nenyambala naye kati nina okubala Kataala nina okumubala kino kyankoze omanzijukidde olunaku olumu Land Road lwe yatugoba kyangamba kigenda kunfuna atandise okuddamuko esaala z'okwejjusa emabegaawo kijja kitya omanyi weebayo ekintu ng'osooka kunoonya kyo kize kitya ali bwerere budde bwa misana awulya ebyennyanja bamuyiridde ebintu by'omu woteeri kati ayagala kuwalampa ye Sam Kapulu Saabajega sinza atayiga kuwalampa singa abadde Kataala singa agenze dda tugenda maaso nagamba Kyotera film production ye YouTube channel yaffe kwosobola okulabira sinema zino bakujjako akasente katono nnyo no subscribinga nolaba ekiddako kati aba agenda kulinnya jjukira ayimu ekidumusi ne kirinnya kati aba akyali ku mabbali kumbe bano bakyala b'okumuziga jja taliimu kasiba yatuukira mu kufuuyitsa
kati ate oli ali waggulu eri awalampiriza kumbe kyekiyigo kyekimu gwe kino eyakunkwata kirabe bala ekikino kinkwata kindabye n'okundaba kindabye nyini kiningizza kisanze ndi bwere bannange nebizibu byasanga ebizibu byasanze oba mukyala mukinjaje yaliko ekisiraani teri amanyi katekazite nga mpunyebunye kapulu wabwe nga mpunyebunye ye Sam Kapulu Saabajega. Tugenda maaso tuli ku kakomedi ke kasinema k'obutundutundu akasoose mu Uganda era nga katangibwa ku Kyotera Film Production. Nze bampita Mukiibi nze nka kutuusaako era nga tugenda maaso pozi nagamba nti 075572954 eyo ye yange. Tugenda maaso twalaba ekyo ekiddako mukulu ng'asaliikiriza asobole okuddayo adeeka ali bwereere ye Saabajega Sam Kapulu. Gumpenja omutima gumpenja mwalali amina mudu omigala mfilaka ayitawo emera wete mutwala kaguddeyo akati eyo wetuvaayo tuddako ku mabbali eno olw'omukyala buno agenda maaso n'okukima amazzi ge tudda ku mwana muwala Olivia namuli Olivia aliwa naakubba esimu yena amaze okwesetinga amaze okwetega ayina gwakubira esimu tudda ku Wakasanke. Wakasanke bw'amala okugisuula mu Saabajega ye yaddeeka yakwasiza emaali alina ekikazi kikino kimyufu kizibu kati waliwo akuba n'agifuula bize asuuziza emaali ensolo ku kizigo kweri. Esimu togituga omanye eriyo abakyala nga mukulu kakati akulaba otuga esimu ogigwa mu bulago kumba nagiri bubi yagikuba. Ono ye Olivia gwe yali naye nga bagenda maaso n'okumwambula gwe yali mbambu simanyi musawo dokita banayenkubira dokita takwata oba agenda maaso n'okuoperatinga kumbe dokita essaawa yonna yonna ali mu theatre of course naye tanaba kujjayo byuma bitandika kuoperatinga ate ono gwakubira nze ngamba yakukyawa kubanga ojjukire bamuwambula olayika wamulekaawo kangezeeko obugeza kukwena esimu yondabe kakati ng'akyusa esimu ye Olivia jjukira bamulimba oyali omanyi dokita panange eyiseemu halo kawalya mulimba nammwe ekitanda kinyina buli ddakiika kawalya nagamba ojja okola ekitanda kyange wagaana wulira abayaaya benzi osumaali nekinywera ddala ddala ekitanda kikuba emisumaali ekitanda kawalya ekitanda kino kiri nsuula kumbali mu bwenzi ojjanga n'okitereeza jangu otiriza ekitanda kawalya saagala jangu enkya tojja leero jangu otereza ekitanda era kawalya kitanda banaani gwayita kawalya nze kale yalimpiseeko nakawalya nendowooza oba oli awo niyenze omutima nga gukuba nnyo tewali buzibu omukyala gwali naye be bano abakyala abakulukulu abamanyi embuzaabuza gy'obuzaabuza banyo kiki kyekigenda nona omutima gukubakuba nnyo olinganga anyedde kalitunsi omutima gukutunka butunsi ulira firimu era ava ajongeramu kirungo ku kirungo alwana nyo abeere firi niwe tugende maaso ne laavu kumbe kawali akubye ye Olivia. Wakasanke buli gyazisuula mu banne Wakasanke afunye emaali aliena alikaweweevu Sam Kapulu eri bamutwala kaguddeyo jabira ngambe bya kitanda kuva lulino omanyi ekisajja kingamba simanyi bya kitanda omanyi nga mpise kawalya ekisinza okumalamu amanyi kale at least yali mpiseeko nakawalya
genda yewe. Kati kano kanenga kamugamba gendayo wano wali firimu. Gendayo. Dokita essaawa zino ali mu theatre. Era essaawa yonna yanditandika okujjanjaba. Yanditandika okubaaga. Kubanga bali mu theatre. Nze atali mubazi. Kati nze okungamba okutereeza ekitanda nze atali mubazi. Nga wakali muno genda otereza ekitanda. Situkirawo. Kati nga bagambye nti otereza ekitanda nze ngamba gendayo. Kati ng'obuugi jjuka abasajja bakyafu. Genda otereza ate n'olwa. Ate munayinza n'ofunirawo omukisa olaba bw'otereza ekitanda n'akusanga n'obeererayo obufumbo bwo ne butandikiraawo. Nze bwe ndowooza bufumbo buyinza otandikiraawo. Manyi ewe yanengezayo bulengeza naye ate emizigo mingi. Kati agamba nti awaka simanyiiwo. Yandagayo bulazi kwegamba twayitawo buyisi n'annengezaayo. Ate wali asula ku mizigo mingi. Kati simanyi watuufu. Enaku zino bakyamu. Naye maama naawe sya ewa dokita omulamba wayinza obbula gwotuka tusinga ogamba njagala dokita. Kasi omanyi ennyumba kwasula omanyi bulungi nnyo obuzigo bajja gukulaga. Ng'ayimukirawo agende wa dokita kimanyi olaba firimu gyeraga ayimukiddewo. Abanewana emizigo weyogeza olw'olugambo kirabe ennyini kyeyogezayo. Munange namuli Olivia nga talyeteeka mu ddene agende wa dokita. Dokita oli gwe tulabye ali mu theatre. Ndowooza kati n'ebyuma byavuddeyo dda operation zatandise dda egenda maaso. Gumpenja omutima gumpenja mwalaali. Ate nokulwa omukyala wuno yeepise egenda maaso bamuyita namuli Olivia. Ajja apiipinga mabere gasooka bwagazzaayo. Nze ndalaba bwefaanana. Kumbe Saabajega yatuuse ddeeka. Saabajega olutalo lwayiseemu dukirako n'olweruweero naye atuuse awaka. Nze nankooye. Kataala nalyoka ankola ebyo. Naye Mukama Katonda Kataala ono ndimusasula ntya? Kataala ono ndimusasula ntya? Kati aba akyayiiya engeri gy'ayinza sasulamu Kataala ne zireeta Olivia. Yeebaleko ssebo. Njeebale mugamba gyetuli. Ebizibu byayiseemu si byakuno. Dokita gyali dokita ki nawe gw'obuuza? Nzijukira. Tonzijukira nze. Nagwe twali eri. Tojjukira twali ffenna. Nsanga awo. Nga tuli ne dokita ne bamusanga ne bamugyamu engoye ne bamukimako n'engatto. Nalyoka mwambula engoye. Oyo gwe bayambula. Dokita gwe bayambula. Oyo Kataala. Oyo Kataala. Kati jangu. Naamuleta bulungi guno gwe muzigo ono gwolaba n'okutaakati n'okutikka atisse takisi ejjudde tandikirawo jawo eŋŋuumi ezaggolola gwe. Tomugamba nti nze. Ate tomugamba nti nze nkulagiridde. Lugambo. Kuba nze sina lugambo. Nkugambye. Nze bankuza sina lugambo. Nze sina lugambo. Luli jjajja abba embizi ya neiba saabyoga. Oyo talina lugambo. Jjajja abba embizi ya neiba luli eri bagambe nayogera saayogera. Mufune nga lusimba nooko. Dokita ali munda. Kiki ekyo? Ate nga mutuma wano wange. Olina gwotumye wano wange. Kati nabira munda tosobola kulengerayo. Dokita nga agulawo. Kiki naawe? Oyagala ki naawe? Kaziko bwina amagezi. Nakutumye wano amanda n'ogenda n'oleeta amanda ngo nagalimu olusenyente. Ulira firimu. Nendyoka kutuma amanda n'oleeta olusenyente oba amanda mwagasala mu mupaapaali. Kati ojja ozungazunga genda sikyakozesa manda gammwe. Kyekyo kuleesewa? Kyekyo. Leeta amanda amalungi. Kumbe naye ali ku kimu kyakuyingira. Yayagala kuyingira. Genda naawe. Kumbe munda mulimu emaali. Ompita musiru ze kufaananira ow'amanda. Nze nviira. Nayingira munda. Akati wakasanga ono tategeera.
amagezi bayawukana nago ng'ava mu lubuto ayingidde mama nyabo kabagende beesika amabeere nze Kataala siyingira omwo nazzaako kati kwenyabo kino kyatandika ddi wulira firimu munda ekinyabo nyini oli ku musajja wange nkusanzeemu bweba tonsanzeemu mpulidde bagamba gwoli w'amanda oli musiru kirebe kitunulanga ekisesemye nkufaananira ow'amanda eyo n'omukazi nga yeesobola ebbeere lyokka oyinza olowooza yeetikiddeko munne akutuuzaako ebbeere n'owulira firimu nyini zonna bandi w'amanda n'amupima n'asooka alabanga kamujyamu nze siri w'amanda nze nanyini maka muno kati nze mbadde ngamba tufumbe babiri tujyamu nze nfumbe naawe golaba nsobola gwenyabo ani agamba nze nsobola ofumba naawe koye nti nze nsobola ofumba naawe kirabe kyonna gwe alo lyasobola kano kalya kayonka nyini wayonka mukolola ani gwomanyira Kataala nno kyabo taleese firimu alo oli w'amanda otandika ey'obufumbo bino nanyini byo ali wala kyekya mama kuba ate nze yakulagiridde ompiseeko ng'essasi erimu n'onvubu erimu n'onvubu kayaze mwandibaamu envubu mama kikigwa kiringiza mukuba kampiseeko nga kasaale we tanfuddeeko mama tanfuddeeko kumba oli izavuddeeko dda alina enkwata egyakapute n'akakasi k'ebweru kagenze kepika nyabo kumbe eyo firimu obwedde agiraba onayinza okunkolera kumbe takoma kwoli noonamukalabula jangu nkulageko agakubye oli gasigaddewo jangu ate ne Kataala akomewo oyo ngenda muyira gafulasika nsaakumanyira Kataala takomawo wano ani gwamanyira omukazi omukulu nalyoka nteekamu bino ebyekisiru bwe simuyira gafulasika banaye nga siyenze namuleme ajja kumanya nti nalema alibwa neggolola yennyini kitegeeza ono yazaalibwa neggolola nyabo nalina enzima onogolola kakatikata akutudde enkizi saaba gyegalabye ziryoke zimuleete tamanyi kati leka ntuule wano nange kanfuukeko wakasanka enfuire zirwana kaninde Kataala waakomerawo olaba omukazi oyo atutte nze nga kaguddeyo kakataala bagenda keetika bwetisi duno sivaawo kandulinde kati komewo n'aka 13 bwete bwe badde katundu ka 12 katundu ka butundutundu bagiyita Gumpenja movie ya Kyotera Film Production nagambye ke kafirimu kafa akasooka era ke kasose bukyalo nga lubanga lwa mindi okuzanya kafirimu ak'obutundutundu ate ng'okasanga ku YouTube channel yaffe Kyotera Film Production bampita Omugave Mukiibi Uganda nja kuba nkuleetako 13 tulabe kyekiddako weraba